Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amanya nedobozi nze IBRAH Mukasa. Nkwaniriza ku The Business Mind era nga tuli powered by Logical Motivators nga kotadde Caplog Financial Consult bebateekamu ssente nga buli lwakusatu n'olunaku olwa Sunday tuba n'abakugu mu nsonga za business. Olunaku lwa leero on this beautiful Wednesday negatiddwako abaami babiri of course okuli mwami Chris Lule nga ono ategeera nnyo ebya enterprise oba entrepreneur nga kotadde n'omwami amanyiddwa nga Herbert Mona era nga naye musajja mukugu mu bya business oba business consultant ategeera nnyo ebya business yeebuuzibwako ku bya business enzirukanya ya business n'enkwata ya business mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda. Twegatteko mu mboozi y'olunaku olwaleero olunaku lwaffe luno olwokusatu era nga embeera ogiraba nzikakka mu bulungi nnyo tukyebaliza Katonda yatonda eggulu n'ensi. Tugenda kubanga tutunuulira ebintu bingi nnyo naye nga olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira omulamwa customer care oba customer service. Customer yani mu business. Customer atandikirawa era akomawa mu business. Gwenyini business customer omwetaaza ki era ye nga customer business yo ajeetaaza ki kyekikumira ba customer mu business yo kyekigoba ba customer mu business yo. Twegatteko ku The Business Mind olunaku olwaleero nga tulina abakugu abategera ebya business. Kansooke n'omwami Chris Lule atubuuzeeko. Omulabi waffe omulungi tukwaniriza era tusanise okubanga tukyali naawe amanya Chris Lule ng'omwanjuzi bw'atugambye okuva mu company ya Logical Motivators Uganda Limited ne Caplog Financial Consult nga ffe omulimu gwaffe omukulu twewaayo okulaba nga tutereza ebyenfuna byo mu side eri ya Caplog Financial Consult. Ebyetaago bye byonna ebyokumanya bizinensi zange nsobola zitambuza ntya, sente nsobola ziplanningira ntya, amagoba gange galina kuba gatya, shares nyina zigaba ntya, then nsobola ntya okutreatinga balance sheet yange, income statement n'ebirala. Ebyo byonna tukuyambako okubanga osobola obitegeera obulungi. Mpozi ne logical okubanga twewaayo okugaba amagezi eri abantu baffe naddala abali mu small businesses okulaba nga basobola okutegeera business ze balimu zitambula zitya, byetaago ki bye balina okubeera nabyo era basobola kuleveraginga batya mu ebyo bye bakola ne babatenga bamaanyi. Sebo neyanziza tweyanza nnyo tweyanzege oyo ye mwami Chris Lule mumuwulidde. Kambanjulire omugenyi omulala omwami Herbert Mona katubuzeeko era naye atweyanjulire. Amanya gange mpitibwa Herbert Mona sebo mukulu IBRAH webale tukyaza olwaleero. Nga Chris bwayogedde ku bintu byonna amagezi getuwa n'obukugu bwetuwa ku business kiba kirungi. Ensigama nnyo ku mbeera za Uganda nga bwerina reality yayo nti Uganda bw'ogitunulira kati abantu abasingamu bato kitegeeza abavubuka bangi, kitegeeza abantu abo gabanga mafuta nga bwe wagambye mu kwanjulako nti powered by Caplog ne Logical Motivators. I think bw'otunulira ebintu bya business n'enfuna ya Uganda wano wetuli ne gye tulaga mu maaso abavubuka abasinga be balina ogipawaringa economy yaffe basobola ogitambuza. So nze njagala nnyo okutunulira abavubuka ebintu byonna ebisobola okubayamba era bwe kituuka mu kintu kya business mbatunulira we bali nendaba ngeri ki gye tuyinza okubawamu amagezi n'okuwanyisiganya ebirowoozo ne baba nga basobola okutambula. Okay. Yes sir. Tweyanza nnyo tweyanzege mu mbeereriwo Chris nja kuwaayo eddakiika emu otulambulire of course ne mwami Herbert as well nawe nja kuwa eddakiika emu mutulambulire abalungi abatulaba abazze batugoberera of course muzze muwulira company bbiri eziteekamu ssente okuli Logical Motivators nga kwotadde ne Caplog Financial Consult be bateekamu ssente mu The Business Mind every Wednesday and Sunday of the week era nga abakugu bano babeerawo. So bagenda kuba nga batulambulira company zino ebbiri zikola ki exactly era nga nja kutandika ne mwami Chris. Let's look at Logical Motivators ne Caplog Financial Consult. Company zino zikola ki eri mu Uganda atulaba because abali agadde okumanya product gye batunda era nabo bagifunamu batya. Okusooka neyanziza nnyo companies zino zombi Logical Motivators ne Caplog Financial Consult companies ezo tugezaako okuyambira ddala omuntu ali wano mu Uganda emitala w'amayanja n'okubuna ensi yonna. Actually kati gwe tunnyonnyole Caplog Financial Consult mwami Herbert ajja tunnyonnyola Logical Motivators. Caplog Financial Consult ye company eyeesibiridde nnyo okutereza ebyenfuna bya small businesses n'abantu ssekinnoomu era ng'ono partner wange
y'omu bwe owninga company eyo nasazeewo ng'omuntu ne ŋŋamba munnanga gye abantu bano tusobole obbayisizaamu kuba ebintu bino tubikola ffenna twagitandika ffenna ate era bintu bingi bye tukolera awamu so abitegeera ate nange mbitegeera naye ng'okusingira ddala company eno etunuulira nnyo ebyenfuna bya bizinensi n'abantu ssekinnoomu oyinza otya okubeera era nga role ennene gye tusinga okubeera nayo y'okubeera ba financial planners b'abantu abalala nti bw'oba omaze okufuna ssente naddala nga ba celebrities baffe wano ab'e Uganda bw'oba omaze okukuba ssente zo ng'ozifunye osobola ziteekateekera otya olw'enkya ne luba lulungi okusingako olwaleero omuntu waffe afuna omusaala gwe osobola otya oguteekateeka afuna akakadde akamu obubiri obusatu obu n'obutaano ne buvaamu ekintu ekinene omuntu waffe ali emitala w'amayanja osobola otya okufuga ssente zo zofunidde eri n'ozisiga wano awaka ne zikola amakulu kwegamba byonna tubigattira wamu ne tumaliriza nga tukuwadde consultants about finance mu mbeera yonna mu musolo mu nkwata ya incomes zo turnover revenue sales n'ebirala mu bumpimpi tugaba magezi mu byanfuna. Thank you. Abantu bafuna batya company ya Caplog Financial Consult either ku mutimbagano oba ku namba y'essimu. Ku mutimbagano ku Facebook ero bw'ogendako ojja kusangako financial Caplog Financial Consult then ne bona bogenze ku website yaffe era kwetuli these companies being sister companies nti zonna zitambulira wamu Logical ne Caplog bw'ogenda ku www.logicalmotivators.com ojja kuba osobola bulungi nnyo okusangako ebintu byonna ebikwatagana ku Caplog ne Logical kubanga these companies Logical bw'ekola ekimu ate nga Caplog Financial Consult ekigusa. Thank you so much. Tuyina company endala ereeteka mu ssente bagiyita Logical Motivators. With me here still Mwami Herbert agenda kubanga naye atunnyonnyola Logical Motivators ekola ki exactly era gwali eyatulaba agoberera program ya feno eya Business Mind egenda kubanga ekuyamba etya era how do you going to get them on social media and other platforms. Mwami Herbert. Sabo okunyonnyola about Logical Motivators I think nyinza kifunza bwenti nti bwe kituuka mu details n'ebintu ebiri technical omuntu byagenda okukola Chris abyogeddeko mu Caplog ne bwe twali tutandika Logical Motivators twatunuulira bwetaavu bw'abantu abaagala okukola business nga tutunulira amakubo ne tugamba mu Uganda muno omuntu mikisa ki gy'ayina okuba nti abaako n'ebintu bye yeekolera omuntu wanaasobola atya okugamba nti nze ngenda kusetinga target oba ngenda kwewa ebbanga nti wenaaweereza emyaka 25 nja kuba tebakyankozesa okiraba obeera buildinga independence muntu omuntu abeera ow'amaanyi kati bw'ogenda mu Logical Motivators ebintu byonna bye tukolerayo n'ebintu byonna by'ojja okufuna ku kibanja ekyo oba ogenze ku YouTube oba ogenze ku Facebook oba ogenze ku gundi yaffe ya logicalmotivators.com era ajja kusangayo gundi zaffe byonna tetubisasuza tugaba magezi tuwanyisiganya birowoozo era n'omuntu waddembe nayo tuwa ebirowoozo bye naye tuba twagala omuntu ajje ayige n'ekirala ffe kye tusinga bwe twali tutandika Logical Motivators twagamba nti abantu batendinga nnyo okuba nti bw'alaba omuntu kyakoze naye kyayagala okukola kati ffe ne tusalawo ne tugamba kye tugenda okukola tugenda kulaganga omuntu nti ebintu bitunuulire nga naye ng'okozesa gaalumasi ez'enjawulo owulidde kintu kimu ogamba nti ngenze ewa IBRAH ne mugamba nti IBRAH njagala kukola kino kirala IBRAH okuŋŋamba nti naye walowoozezzaako ku kino ye lwaki kino kyokka kyolowooza kati fe omuntu wajja ku Logical Motivators ku gundi ku pages zaffe oba platforms zaffe tukitwala era tukkiriza nti oyiga naye ate tetwagala oyige bwizi tukulaga engeri gy'oyinza okukolamu ekintu otandika okutambula tutandika na birowoozo gwe ebintu obirowoozaako otya obyefumitirizaako otya ne tukulaga nti beyond ebirowoozo tandika okutambula omuntu yenna akugamba nti agenda kuzimba ennyumba alina okulaga nti aleese omusenyu n'amatafaali ng'alina intention nti agenda kikola tosobola kuzimba nnyumba ng'oyogera kyogere olina okutandika bw'oŋŋamba nti enkya ŋŋendako era ŋŋende ku lugendo gundi kitegeeza nze weziwerere 12 ngenda kulaba ng'osiba buguwa bwa ngatto ofuluma nti buli lugendo lutandika n'ekigere kimu kati ku Logical Motivators tukulaga ebyo ebintu mu mulowooza nti binene nnyo ne tubifuula nti bintu bitono oba gwe kyobadde olowooza nti tokitegedde ne tukifuula nti kyangu n'ekisembayo gwe ekintu kyobadde olowooza nti nze ekyo sikisobola ne tukulaga nti n'abantu abanene nnyo
batandikira watono. Abasajja abamu abasinza sente mu nsi kati bwe baali batandika ebirooto byabwe babitandikira mu garaji nga bavubuka ne batandikira eyo naye nga gyalaga akola ki alabayo era ategerayo. So fe bw'ojja ku kibanja kya Logical Motivators whether YouTube oba Facebook oba kugundi ku www.logicalmotivators.com ojja kufuna amagezi mangi n'ebirowoozo bingi naye nga tobisasulidde. Thank you. Tuli ku The Business Mind era nga tukugamba nti Business Mind Extra Digest ne WOLOKOSO Extra mu UG. Ezo zonna channel zaffe oba company yemu naye abantu enzirukanye y'ebintu ey'enjawulo mu budde obw'enjawulo naye nga kibanja kye kimu. Olunaku lwaleero olwokusatu nina abakugu bayanjudde dda era obawulidde. Olunaku lwaleero omulamwa gwaffe tugenda kuba tutunuulira abeezaawo business mu luzungu goyinza okuba ng'oyita customer. Abeezaawo atya business tugenda tukunnyonnyola omwetaaga ddi omwetaaza ki yakwetaaza ki gwe akola business eyo gy'abazze okusupportinga. Naye nga tugenda kutandika n'ekibuzo kyaffe kisookera ddala olunaku lwaleero kigendagenda eri omwami Chris. Customer yani mu luzungu, who is the customer? Customer yani Sebo neyanziza okusookera ddala neyanziza omukisa ogumpeereddwa okunnyonnyola omuntu ono mu businesses ze tukola either obeera otunda product oba obeera otunda service. Kati omuntu akubeezaawo nga product oba abeezaawo service ye service yo gwe bayita customer. So mu bimpimpi customer ye muntu awagira services ze tumuguza oba ye muntu awagira products physical products ze tumuwa. Customer waffe ono ye mukama waffe. Ono omwami waffe asiba ettaaya atuula eri mu mmeeza gwe naliise boosi wange oyo abeera mukulembeze wange tabeera boosi wange. Boosi wange ye muntu gwenguza ebintu byenkola gwenguza ebintu byenkola mu products oba gwenguza ebintu byenkola mu services. Mu bumpimpi saagala kwogera bigambo bingi kubuzaabuza atulaba. Oyo ye customer waffe ye muntu awagira oba ateeka value monetary value ffe ku kye tukola. Oba product kitemu ngeno omuntu ajja n'agigula oyo ye omuntu ajja ekyamaguzi mu masa nakitwale waka nakitwala nakikozesa gwe nosigaze sente oyo ye mukama waffe era gwe tuyita customer. Thank you. Mwami Herbert abalala balyagadde okumanya customer okumubeeza mu business byetaago ki oyina kumukolera ki? Mwami Chris Lule atunnyonnyodde nti buli lwensiika amandazi buli lwenkola omugaati buli lwenkola telecom service yonna ebyempuliziganya oli najja n'aguloba airtime. Customer biki ebimubeezaawo okusigala ng'akyajja okugjawo ky'okoze? Kakati ngenda kutandika n'ebirowoozo nja kwogerako ebimu maybe ne Chris nattanya n'ebirala n'enjogera n'ebirala sijja byogera byonna bimala. In fact tusobola na bimalayo obudde bwe tulina naye customer bw'omutunuulira ye muntu abeezaawo bizinensi yo. Kugaba oba otunuulira omuntu nti kintu kye kikubeezaawo ng'omuntu omuntu atalina musaayi tosobola kubeerawo. Gwe musaayi ogutambuza bwe liba lyato oba mmeeri oba yingini emini oba nnyonyi ennyonyi eyo giraba yingini eziri mu biwaawaatiro senga zizikira awo nga osaba ebisembayo okitegeera. So buli lwokola bizinensi omuntu ajja n'akuyimirira mu maaso oyina omumutegeera nti kasitoma. Ate bakasitoma bw'oba omufaako tolowooza nti ono kasitoma munene kuba agula bingi ono agula bitono kubanga birimu enjawulo. Ekisooka kasitoma buli lwayagala ekintu kiba kimwongera amaanyi n'okuba nti yeesibira ewuwo. Kakati kasitoma asobola okujja n'agula essimu eno naye ate nga mu mazima ewuwo ekimukomyawo si kuba nti wamuguza essimu ennungi kubanga yinene kesa akimanyi kimanya nti gwe wasuubula nsubule n'ogiteekawo naye ajja kujja akugambe nti nze bagenda wa IBRAH ayogera bulungi munnange akufaako n'akubuuza ku bantu bali bulungi oli bulungi omufaako okola ki? Abantu batandika okulaba nga kasitoma olaba nti otunula beyond ekyo kyatwala. Kati buli business ebeerawo customer wo oyina omutegeera nti ayagala ki amakulu ge gali ki era ngeri ki gyennyina omusavinga. Mukankuwa ekyokulabirako ekirala twabeeranga n'amaduuka edda genda oguleyo akendo k'amafuta ebiseera ebyattadde oba ebiseera by'ettaala z'entambi ebyo nakatubivuddemu ennaku zino tuli mu gaasi. Ngenda kuwa ebyokulabirako bibiri.
tutandike n'edduuka edduuka lyabeerawo amaduuka gonna kati gagenda gabula supermarket zigenda zitaking over ozigalya owulidde omuntu ayingira supermarket twakyenyumirizangamu ebweru eri mu bannaffe kati supermarket zagenze ku level ndala supermarket zosangayo kati baziyita oba mega centers nti buli kintu kye weetaaga ba making sure nti it becomes a one stop center bw'oyingira bw'oti byonna ogenda nabyo oyo alowooza ku customer era olyajaga nti mu kifo ky'okuvuga eno ate nwanenzikirira eri enakasero ate ngendemu owino ogula ennyaanya kaŋŋende ewa IBRAH kuba buli kintu bwe mpakinga bwe nti akimpa kati njogera ku binene nenjogera ne ku bitono wali okigendedde nti osobola okugenda ku sides abakyala bano ababeera n'obutale obw'okusides n'opakingawo IBRAH omukyala n'agamba nti nkuwa ebya bulijjo nga odayo yonna agirina mu mutwe kitegeeza omuntu oyo akutegeera olusiramuganda byonna naye ennyanya nkyayina tompa ategeera omuntu we amanyi by'oyagala ate naawe ekikusimbisawo kubanga ofuna ebirungi by'oyagala kankuwa ekyokulabirako ekirala so supermarket ezembadde gamba abeebweru kati bagenda ku mutindo mulala supermarket ogiyingiramu neekuwa buli kimu netakomaawo nze waliwo supermarket zetwayingiramu eze Germany eza Netherlands ezaawa abantu tebakyasimba layini wano ng'ofuluma nga bw'ogenda wali mu game oba n'ogenda ku supermarket endala n'osanga ate nga mu kufuluma n'otandika okutuna nti oba ngende ku tiirwe eri oba ngende ku eno in fact waliwo tiirwe ezimu z'osanga ziriko ne layini naye ng'olina okusimba abazungu ekyo baakibuuse abazungu jjukira balina paperless gundi tebatransactinga nnyo na ssente mu ngalo bakozesa plastic ke kagundi ke bakozesa they swipe cards kati ate bo n'ekyokuswipinga nti bazigirekawo bakivuddeko balina machines kati their scanners ogenda supermarket tikka ebintu bye bakwesiga tebakweraliikirira za customer yita wali kwata buli ku kimu ng'okisikaninga bwoti gowe scanningira ebintu byo n'obizza mu kasero bw'omala n'okwata IBRAH card yo okoonako nkone bwoti ku machine nekola tata n'ekuwa receipt n'essente zo tebazitwalirawo bo bakulinda ku nkomerero y'omwezi ebintu byonna byoguze ne bakreditinga ki credit debit badebitinga ne bajjako ssente obwesigu obwo kwegane wesanga nga buli saa bateekamu birungo tudde wano ewaffe oyingira supermarkets twazenyumirizaamu nesimanyi oba IBRAH gwe experience ogina naye ennaku zino nze waliwo supermarket zenyingiramu ogenda ogifuluma ng'otambuddemu mayiro 5 oyingira bwoti njagala ŋŋano nga weeri mbutufu tomanyiiwo otandika olujja n'obuuza bannaye eŋŋano eriwa ne bakulaalayo ogenda okulaba eŋŋano bagimaze baŋŋambye sabbuuni w'omwana ne bagakirira eri n'okkirira nomala nobaga njagala kando yambuka waggulu jjukira okutte kaki kagaali kati abantu abo nze ndowooza tebatulowoozaako kati bafunye kye bayita complacency nti batumanyidde nnyo si kumanyira nti kuvuma ne kugamba kati bakimanyi nti getting used to okubanga omuntu akumanyidde IBRAH wano tuyina station ne kampuni z'amafuta nnyingi ngenda kwogera kampuni emu gye njogera kubanga ndi customer waayo ate ekola byenjagala kampuni eyo bagiyita Total endala sijja zoogerako kubanga nnyinza ozoogerako ate nga njogera bitanyuma naye kanjogere ku Total ekirungi kye batukoledde IBRAH waliyo kigendedde nti bw'ogenda ku Total ennaku zino osobola ogenda n'opakingako n'obagamba munjoleze endabirwamu ezo nga toguzeewo yadde lita y'amafuta ne bakikola nga basanyufu waliyo kigendedde nti bw'oyingira mu Total bakubuuza nti amafuta gammeka ne bw'oba ovuga emmotoka ye eri gye mmanyi ennene ennyo Lexus ng'ogenda giteekamu mutwalo tekikuswaza nga takutula nagani gwe gundi emmotoka ya Lexus gy'ovuga nga tosobola giteekamu mitwalo 10 oba juza tanka enjogera y'abantu waliyo kigendedde nti abantu ba Total bw'otuukawo akugamba nti sebo gammeka nti geesatu sebo tunulako wano nteekamu okakasa nti amafuta gakoze eki sikukuba mpewo ebyo byonna bifa ku muntu ojja kwesanga ng'abantu abasinga on top of the fact nti IBRAH mu Uganda petrol station ezituwa amafuta agatali mu bintu bijingirire ntono brandi ntono era emu kuzo bw'ogendayo ku Total teweeraliikirira nze nyina we natwala emmotoka yange bwe namala ogijja emmotoka nitandika okunyeenya neekankana neesika nenkubira makanika enkola yaffe makanika yambuuza onyweddewo amafuta nemugamba nywedde ka petrol nanga agenda ogula amafuta bwe gati gooze yingini toddangamu okunywa amafuta ago nywa wano na wano emuzikuzo yaŋŋamba nywa ki bamuyita batya exilium owa Total nangamba nywago so mu bufunze nga nsoose nenjogera ku ebyo tunuulira customer
mufeeko lowooza byayagala anticipate byagenda okukola ate tekikoma awo IBRAH essaawa eno mu Uganda twogera mafuta kubanga emmotoka ze tukozesa za mafuta owulidde twogera sukaali kubanga tumukozesa naye abantu batambula eriyo ensi kati IBRAH ezasetinze timeline nti by 2050 aba Netherland bakugamba abaddaaki tebakyayagala bwezinatukira 25 bajja kuba tebakyetaaga mmotoka ekozesa mafuta mu nsi yaabwe olwedde bakisetinze dda abamu batandise ozivuga ez'amasannyalaze bali mu Tesla batunula mu maaso. Thank you. Tuli ku gye bayise the business mind olunaku lwa kusatu. Ibrahim gemanya gange ndi n'abakugu okuli mwami Herbert nga kwata ne mwami Chris era nga bano bali mutumenyeramenyeramu ekigambo customer. Customer yani era customer omwetaaza kyakwetaaza ki kyekigoba customer mu business kyekikuumirawo customer mu business era kyekiwangaaziza ba customer mu business ezimu era kyekigobe ba customer mu business endala mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda. So bano batusigira ekifaananyi nakyo ekinaakuumirawo customer tutunuulira business okuviira ddala ku ya wansi paka ku ya waggulu ne wobeera ng'oli company eri established you need such work. Tutunuulire jamu ekikwetaagisa okujjamu byoteetaagamu bireke gwe jamu ekikuyisaawo business owner oba business manager oba business employee eno show ekukwatako as well as naawe a supporting a business yonna across. Mwami Chris njagala tutunuulire customer nkola byanjagala nze nga business owner oba nkola customer byayagala. kibuuzo ekyo kirungi because at the end of the day waliwo embeera egamba nti nze no business yange customer kyenkukolera genda n'ekyo ne wabeerawo agamba nti nze customer kyagamba kyenkola so which is which. natandise ne statement egamba nti customer ye boss wo in fact waliwo mukwano gwange agamba is customer is king ye kabaka customer wabeerera mukamaawo yengo baye yanjawulo tebeerako bbaluwa tagaba bbaluwa tagaba notice takuba simu toddamu mulaba tagaba warning mbwe nja sijja kudda kati ekibuuzo ekyo ky'obuuzizza actually bwembeera ne Herbert mu office tutera nnyo okukibeerako ebiseera ebisinga kubanga fe omuntu gwe tusinga okutegeera ye client waffe nga ntudde naye ku set wano tukimanyi bulungi nti omuntu akonsuminga data ono akonsuminga content ono gwe tumuwa ye client waffe era kutusinga okusimba essira kyovula tufuba nnyo ebintu byaffe bwe tubikuwa wano ku mpewo tolina walala gyojja bisanga ebyaffe byanjawulo kati customer waffe ono gwe nga bw'omwogeddeko mbunkola byenjagala nganze nnyini business oba byayagala oba ye byayagala customer ayina emiti egi esatu ayina stars 3 ayina pillars 3 customer ayina gyenvuddewe empagi esooka customer ayina waali kati ebiri present oba byaliko byayagala ate customer ayina byagenda okwagala mu biseera ebiri empagi ziri ezo 3 companies zonna ezisinga no mu ggwanga Uganda zinywerera ku mpagi egyo eriweeyo eyaleero eriwo nti olwaleero IBRAH bw'oba ogenza okugula omugaati omugaati gwe gwoguza nti otwala milk bread abaana gwe baagala n'obeera awo bwotyo omuntu akola omugaati tafaayo kumanya mu mwaka gumu oba ebiri okuva kati IBRAH bw'aba takyasobola kugula milk bread agenda kugula ki ekyo ekijja mu maaso ebiseera ebisinga tebakifaako kati businesses mu Uganda muno nga sigenze nnyo eri bunaayira oba onyinza osooka ebunaayira n'enkomawo e Uganda osobola okumpa ensonga lwaki abantu bagoba Nokia ate nga ffenna twazikozesaako oyo yakozesa ku Nokia wakozesa ku Nokia nakozesa ku Nokia olwaleero oyina ndala ayina ndala nyina ndala naye bwe wali ogoba Nokia wamuwandiikira wagendako ku mutimbagano gwe n'omuga please Nokia I am not buying your phones anymore nze ngenze tewakikola kyewakola okimanyi engoba yo yanjawulo okwata sente zo nozijja mu nsawo noziwa Tekino oba noziwa iPhone noziwa Apple oba Samsung kati oli omugoba okuviira ddala ku CEO bonna nga bakaba maziga paka wansi ku bajanitors abeera ekizimbe abeera factory bonna n'obasindika n'obagamba ddeeka olw'okubanga sente zo zikyusizza n'ozijja ku Nokia n'olyoka oziwa omulala n'olw'ensonga eyo ekibuuzo kyo kyabadde nti
business eyina kukola client byayagala oba business eyina kukola yo byekkiririzaamu byeyagala nti bye bituufu awo ensobi weevudde ennene kyekyago bya companies ennene ezaali zinnaggwano ennene ne bagendera ddala mu oblivion toliddamu nabbawulira kale obawulira ku buntu butono okusooka olina okumanya client woono gy'alaga yewa ebyetaago bye ebiri present bye ebiriwa yensonga lwaki fe abalina kati nze iphone eno gye nnyina buli luvannyuma lwa mwezi oba myezi ebiri oba wiiki emu eyina keekuleetera software update kubanga omuntu oli ayakola iphone eno teyeebaka buli lunaku asiiba njiyiza muli ali mu kwebuuza Chris olwalira ekifaananyi kyalina bwe kibanga kya megapixels ziri 16 nyinza ntyo muwa 32 nyinza ntyo muwa 50 kwegamba agezaako okumanya gyendaga ansookeyo nze nsobole omumusangayo so nga omusajja ono wa Nokia bwe bamugamba nti owaayi essimu nno eza keyboard kwati system yo kwati movement abantu tebakyajagala yagamba gwe tomanyi essimu ino abantu bagyagala era bagigula nnyo ne bamugaa gundi gwe tugenda mu ssimu nga ku screen kuno tekuliko pesa nalimu nga yakukwata mu bukwasi nagamba nedda ulimba awo tukyaliwo Blackberry najja nasooka namusaanikira buli muntu yenna yabeeranga okubeera nga yabeera mu class yenna yaddukira ku Blackberry iPhone naddayo wali nagamba abantu bano bombi babiri nkoze ntyo okubagobawo nagenda natereeza takeaway nze kye nakola sawandiikira Blackberry yadde Nokia kubagamba nti ngenda nze nakwata sente zange nengenda nengula iPhone CEO n'abantu be bonna ne bayiika so oyo ye client gwe business yo ino okukimanya atulabe eyo omuntu akubeeza mu business era gw'olina okubanga buli lunaku olukya ku nsi omulowooleza ku ssaawa 24 n'omuwaako essaawa 23 emu yokka yeeyiyo emu yokka yeeyiyo essaawa 23 zonna olina kubanga otetenkanyiza client wo ngenda kuleetera mu business ezizino entonotono saluuni n'ebirala eziri e Uganda gw'obadde okimanyi nti oluyingira bwoti mu cafe Javas osanga ebirowoozo byo baabisooseeyo dda gy'oyagala okugenda nga baatuddeyo dda osaba emmere mu ddakiika 4 nejja n'ogamba naye bwe mba nsabye engege bagikalakasa eddi ne bagitemaatema ne bagifumba ne bagigira mu ddakiika 4 n'ebanga eyidde bo kye baakoze baasooseeyo ebirowoozo byo engege zaabwe baba bazifumbidde dda mu ffumbiro lyabwe eriri central bazijjayo nga ziri half cooked ne bazireeta ne baziteeka no mu ffumbiro temporarily gwe olugisaba nga olunyigamu order bwoti oluteekamu order mu ddakiika emu nga bafumba bugumyamu bubugumya nga bakuleetera ebintu owulira ne kagambye kali nti effumbiro liririmu nako kakodyo nti bwe ndiira engege e Kampala ne ntambula ne ŋŋenda Entebbe oba oli awo nenzira ebbakuli buli awali kafe Java ekyennyanja ekyo buli lwenkisaba tekikyuka ye KFC gera maaso content yomu quality yemu obuwomi bwebumu okunyirwa kwe kumu ebbeeyi yemu toyinza kuvaayo ne weekwasa ekya Bon Appetit kye twayinanga nze nabeeranga ne mikwano gye ne Chris ono abimanyi nga banene tulye ku Bon Appetit fast food ng'omanyi oli kyakugamba tugenda kulya Bon Appetit naki tyobanze njagala liva ebyange mbijje ku The Winton omulala ganti anze njagala nkoko eyange mwina jijja ku Wilson omulala najulira Kampala Road wali awaberanga Odeon Cinema kati nga bakulaga nti ekibumba kya The Winton kitestinga bulala ku Wilson tewali consistency kakati customer bwabanga lera yagadde kibumba agenze The Winton bwana ayagala enkyengege ng'atatambula agenda walala y'omusajja wa Java n'akulaga nti emmere yange ejja kutestinga kyekimu ate ng'eyina efficiency sebo kankulage n'akantu akalala akagwa mu service woteeri oba bw'ogenda mu bitongole ebikola service industry eby'amaanyi balina practices ze bakola ngenda kuwa just a very simple example oyinza okuyingira woteeri zaawa ne ziri loko n'oyogera ne weeyita oba waitress oba kale kambayite ba front people abalina okuwelkaminga naye ng'olaba yenna anyiikadde munyiivu agenda okwogera ng'oluusi alinamu ne tendensi eboggola naye ng'ate bambi oluusi aba takigenderedde naturally a physical ability z'omuntu zirina we zikoma mu service industry ng'omuntu afeesinga abantu mu maaso toyinza muga nti atuule awo ayimirirewo mu hoteri kuba emirimu gya restaurant okola oyimiridde tayinza kubeera okuva saa 2 gwe n'ogamba nnyuke 12 ak'omuntu kaba kaweddemu dda genda mu Sheraton oba 5-star hotels bajja kugamba nti front desk officer akola essaawa ezi 3
tekitegeeza nti olwanyuse bamuze mabega maybe nadda mu mpapulo oba nadda mu masepiki oba nadda mu bintu bira ebita involvinga kuba nti awelcoming abantu n'okubeera n'abantu kati mu ssaawa ezo essatu IBRAH kojja mumusanga nga kyeka baneetusanyisa okula baneemwebale kujja naye kasazisukka mu nnya bakasitoma abaddako be bano bakama baffe bakugambye baba bagenda tugoba. Chris njagala oyongererezeeko awo boss oba business owner akoze business ye here comes a scenario ayagala kola ye byayagala kituliidinga kuba nti gwe omugoba nga tomuwandikidde nga bw'otunyonyodde teri kuwandiikira teri kuwa notice teri kuwoninga nze noonya era nakino kankyongereko nga tonnamalayo kibuuzo ekyo ensonga lwaki gwe oli mu business ensonga eyakuguza cameras zino si ensonga lwaki nzijeewo nkwate ku kamera zo ebirubirwa byaffe byanjawulo ensonga lwaki watandika bizinensi yo oba akola service yo si bye ebirubirirwa byange lwaki nzijeewo obubaka bwa Idris ebirubirwa buli omu alina byanjawulo kakati gwomanyi amanyi go wegalina okubeera wano nga wa Chris okuba blanks enjawulo gye tuyina by the way kino njagadde nkikugambe enjawulo ya logical motivators oba caplog fe ebintu byaffe tulina engeri gye tubikwambaliza mu bulamu obwa bulijjo n'obiraba mu ngeri ey'enjawulo yenjawulo gye tukola n'abantu abalala abali theoretical ky'omuntu agenda n'asoma ebintu bye najja n'abikuleetera n'abibiraawo nga ne bw'oba ogezaako obitegeera tobitegeera bulungi nze nkugamba kimu gwe nannyini business ensonga lwaki watandika business oba okola business yo si ensonga lwaki nzijja okukugulako ebyo bibiri byanjawulo era abantu abasinga bakola ensobi oli n'atandika business bw'alaba nga abantu tebakyamugulako n'asala ebbeeyi n'alowooza nti abantu bagenda kudda ate n'atayongera balabako ate ekyo kyabulabe n'okola business n'olaba abantu tebakyajja n'okatinga price awo ennyimba nga twongerako ziri ezi zetuyimba ng'omuntu agize amaze emirimu gye olugwoba awo bagambira nti vumuvu takamutaka vumuvu gwolwo tukuziika gye nokia waffe oli gw'oli mu kusala price olowooza nti byebigendererwa byaffe twalina petrol station gy'omanyi nga amafuta egatunda bbiro 13 naye nga toganywawo nkuzaayo ebintu bino osobola obbirabira mu ngeri y'enjawulo tolinawo omanyi mmere ya layisi ninga tosobola girya n'ogamba wadde ya 3-5 ne sijja girya wadde t-shirt zazitunda layisi alimu 2-3 alimu 2-5 alimu 15 ne sijja mugulako n'ogenda n'ogula eyeegi ensonga lwaki otandika business nange ensonga lwaki nkugulako abantu bagenda ne bamala ebiseera business pen eno ogiraba bagiyita self thinking pen omuntu eyagikola alina ebintu bye yalowoozaako environmentally friendly simanyi ewangaala simanyi inki bwaggwamu oyongerawo bwongezi n'owandiika teddugaza kitabo n'ebirala nze bwe nzijja gigula omanyi kyembuuza yammeka ebirubirirwa byoli byali byakubeera environmentally friendly ewangaala simanyi portability bwe nkitadde mu nsawo wano ejyawo bulungi nnyo nze bwe mba nzijja oggula ebyo byonna sigenda sina kye ngenda lowoozaako mbuuza bubuuza yammeka n'oŋŋamba ya 3-5 nenkuyitako nengenda nengula ey'olwasa ekiddo kitegeeza ensonga zo lwaki wakola peeni eyo size ensonga zange lwaki nzijja okukugulako nze mbadde nzize nga ndi ku price gwe bwali obikola bwali okola pen walowooza ku environment walowooza ku biki oyo yenna gasiyo omulala naye nze sibye ebiruliro lwange lwaki njagala okukugulako. Thank you Chris. Njala tutunuulire di customer lwatakwatagana na nnyini business when do these two people fall out? Kakati business ne client bamanyi okukwata amakubo ag'enjawulo olw'ensonga nga bwe nagambye nga tutandika gwe wakola business notafaayo kumanya client gyavudde waali najalaga ngenda kuwa ekyokulabirako sina kintu kyenjagala kukola nga sikuwadde kyakulabirako mwami John Steve Pambatin owa Coca-Cola bwe yatandika kampani ya Coke agenza aso anyway ye yafa negenda ngejja mitendera gy'abaana paka olwaliro weeri nebuna ensi yonna alina ekintu kye yategeera n'amanya nti Coke wange ono nina okugenda alina we yatuuka Coke nga atunda product yemu ya Coca-Cola naye nga abantu tebakyasobola munywa yenna olw'ensonga abantu be yali avuganya nabo bali bamaze okuleeta products endala nga Coke atandise okugwa n'agamba kaakati client wange ono bw'aba avudde ku Coke
n'abanga azze ku kintu ekirala nsobola nti omuleetera product endala atuukana ne ku kyayagala kubanga gw'otunda coke which is a mixture of coconut and a cola nut. Kakati omusajja omulala ye najja n'avaayo n'agamba nedda nze ngenda muwa mucungwa kamukyusizeemu. Kati oli bw'anywa omucungwa ayinza obutadda ku kooko oba ontegedde. Kooko n'agamba nsobola nti omusajja oli omumugjayo ne mukomyawo eka. Kooko we n'amulekawo najja n'amwongerako products endala. Ontegedde najja n'amuteekako Sprite, najja n'amuteekako Crest, najja n'amuteekako ne Fanta. Kiba kitegeeza nti ali mu kutegeera kirayanti woono avaawa ali luddawa era alagawa. Era ojja kwesanga nga companies zino zigenze zireeta ebintu ebyenjawulo. Nokia yatandikira mu paper milling businesses. Nokia has never been a company ekola amasimu oba ekola whatever. Yatandikira mu mpapula eri wansi nejjanga ezimba etambula ne client waayo. Buli lw'otatunuulira client wo avaawa atuuseewa era alagawa. Yep. Client kyakola okimanyi takugobesa bbaluwa. Tagenda kukubira. Tagenda kukola ki? Yellow pages ozimanyi. Yeah. Okyazikozesa? Lwaki? Simanyi. Wali ozeetaazamu ki? Information. Katosobola gifuna? Njifuna. Uwa. Online, internet. Kiba kitegeeza client bana ba yellow pages Google tebamulengera ngajja. Tebamulaba. The business mind to be powered by logical motivators, to be powered by couple of financial consult. Eranga nina abakugu okuli Mwami Herbert Mona, a business consultant, nga kotadde no Mwami Chris Lule, a specialist mu entrepreneurship. Tulina bututunulya wanewali ensonga mpitirivu nnyo. Naye ng'olunaku lwa leero olwokusatu our main case study tutunulira customer yaani. Biki ebikumira customer mu business yo, biki ebimugoba, era kiki olina okukola okumubeezaawo oba okumugoba, era omugoba otya nga tomanyi, era omugoba otya nga otegedde. Kancrossing over to Mwami Herbert atubuulire customer atandikirawa era akomawo mu business yange. Nze nnyini ye yagitandika. Yes, wadde nga yambeezaawo. Boundary ya customer mu business yange eriki? Nga Chris bw'abadde ayogera n'agamba nti abadde atunira customer mumulowooleza. Abantu abasinga bayinza okulowooza nti customer omuteekako obudde. Nenze ndowooza nti customer ali tugambe abeera everlasting depending on ebintu by'okola ki by'oba ogenda okukola. So kiba kirungi ng'otandika business tandika na kulowooza customer wo. Kiringa omuntu bw'ajja n'akugamba gano magezi ga bwereere nti oyagala kukola ki? Nti njagala kukola business. N'omubuuza nti ekiruubirirwa kya business ki? Kiriki? Kuba abantu abasinga bakola businesses nga tasoose na kulowooza lwaki ngenda kukola business eno. In others nga talina end in what? In mind. Naye nga yaga njagala kukola business. N'omubuuza business eyo okola yaki? Akati w'osanga abasajja abakugu abali mu bintu bya business era abazitegeera. Senga omuntu akubuuza nti business oyagala kukola yaki? N'omugamba nti nze njagala kukola ssente. Nakubuuza nti oyagala kukola ssente nga nnyingi nti ye ajja kuddamu ekintu kimu answer weri. Bw'obanga oli eyo omuvubuka ng'oyagala kukola business ofune ssente ate nga nnyingi, genda otunuulira akatale konna n'ebyetaago byako, olabe service oba product omuntu gye yeetaaga nga teriiwo. Gwe kasita olaba gaapu eyo tandikira ogenda kufuna ssente zonna z'oyagala. That's how it works. It's very simple. However, abantu abagamba nti nze customer wange avaawo akomawo ng'omwetaaga mu bizinensi yo, mulina okutunuulira ebintu ebisukka ku ekyo. Tunuulira customer wo ng'ogenda okutandika, tunuulira bizinensi ye muzimba etya emwongerako ki. Businesses eziri successful nga zisobola okukola ebintu ebyo, ekintu ekirala kye zisobola okukola kye kino, basobola n'okupredictinga growth. Ono yayogedde ku musajja gwe bayita Elon Musk. Akoze SpaceX, ye musajja ayagala okutandika okulambuza abantu mu bwengula. Ndowooza abantu abagenze mu bwengula tukyababalira ku ngalo. Okuva ku ba Joel Armstrong ogenda ku balala. Okiraba bamuswaba. Ono omwami yabaze akola ebizungirizi. In fact katunasabye ekozesa. Ya developing ekizungirizi n'asalawo nti ekikye tekijja genda nga kyabikira eyo nakali akantu akalidde akagwe mu nnyanja nga bwe byabeeranga myaka gire gy'aba Armstrong. Omwami wa SpaceX yakoze ekizungirizi kisituka bwe kiti ne kigenda nga kyeyawulamu ne kisindika eno kapso esembayo waggulu, naye kapso tekyali kapso, nnyonyi.
in fact kati egenda danga nnyonyi bwetuuka okudda bwemala okuva mu gundi eri eyali badde sorafu egikumako omuliro ng'edda gye bayita re-entry point netuuka mu bwengulu obwaffe obuli nnomo nga bateekako injini zaabwe ez'ennyonyi ng'ekizungizi kidda nga kirandinga. Mbuuza kino ekintu ekinene ekyagisindise kyalazeewa luli byayabikanga bwa bisopapajjo ne bugweyo mu bbanga ne bubeera even incinerated. Owulidde yakoze ekizungirizi kye nga kikomawo ne kidda bwe kiti ne kituuka ku nsi ne kiddamu ne kipawaringa ne kidda ku ddooko we kyasituse ne kituula awo we tuli olwaleero. Yaakulaga nti agezesa mu myaka nga 10 okuva kati simawo bagikyawera n'okuwera abalina ku ssente zaabwe bagenda nabo kutambula bagende mu maaso nga balambula. Tulina okugenda yeeyo. Omwami oyo ye mwami owninga Tesla. Abatamanyi Tesla ye mmotoka kati etunda era eri ku luguudo ng'ate ekozesebwa naye nga y'amasannyalaze nga teweetaaga mafuta. Ogenda wali n'ogiteeka nga bwe tukozesa essimu zaffe n'okyajinga negamba okyaginze nkuwadde kilomita 600 n'ovuga. Owulidde era ye mwami kati agenda okusapaasinga banne. Chris agenda kuyingiza sente mmeka? Projection by 2024 alina okubanga is a trillionaire. He's a trillionaire. Kati mbadde ngezako okugamba nti mu kutunuulira abantu abo ye asobola n'okuprojectinga sente z'agenda okukola. Kitegeeza kasitoma wo mulowoozeeko tandika bizinensi yo teweebaka. Beera ng'omulowoozaako nga bw'omutambuza otandika okukola kye bayita evolution. Oli kye yagambye nti yatandika ne Coca-Cola ataddewo zino products endala. Okimanyi nti Coca-Cola erina soda gwekola nga temukola lwakuba nti agenda gikolera ssente. Omu ku bika ebyo Stone. Stone kye kimu ku bika ne Crest ebya Coca-Cola ebisinga ogijjako ssente nnyingi. Empitirivu nti tekola mu magoba. Naye omanyi lwaki ebikola? Ekuume customer base yayo kubanga omulala bw'afulumyayo akantu nga katimu whatever kaba kagenda muleetera obuzibu kabajjeko ba customer. Yagamba kankuumire wano base yange nkwate ku magoba amangi gefuna mu Coca-Cola ate nga mukozesa ssente ntono nnyo ngateeke mu bino ebibuzaabuza alwanirira customer tamuta. Kitegeeza mulowoozeeko ng'otandika beera ng'omulowoozaako ng'omuyina mulowooleze byagenda okwetaaga mu maaso awo. All the time customer taliiko ntandikwa otandika naye nga business ogitandika ng'ogitwala maaso olina okusigala naye. Tweyanze nga tutuse ku nkomerero ya olunaku lwaffe olwokusatu olwaleero nyongera okutegeeza obudde munaye budduka nti bibeera binyuma ate information weeri obudde tebudduka nnyo nga byoyogera tobirina. Ndojjukira ne mu biseera by'okusoma bwatambulanga nnyo nga oyina data oyiwawaawo bagamba olupapula 2 hours and a half ogero gira bati nga invigilator ba supervisor gama time up naye oba toyina budde budde. So last nga tunzika Chris njagala tutunuulire olulimi mu business language business and customer. Kakati bwana IBRAH nga tonaba kuntwala mu lulimi manye ebibuzo oba enjogera ebibuzo byo biba birungi nnyo kubeera bibeera spot on. Naye nyina omuzannyo gwensinga okunyumirwa n'omwami ono era nze ndaba nga twali badde akantu kano tubayambako abantu baffe ne tukabayisizaawo naddala abali mu business ne baba nyina omuzannyo gwensinga okunyumirwa nnyo n'omwami ono baguyita Formula 1 era mmanyi n'abatulaba eyo nga president bwagamba muzannyo gwa kibalo abantu bagulaba era ne bagunyumirwa. Mu business zonna ze tukola lwaki tusaana okulowooza ennyo ku customer waffe oba client waffe oba boss waffe ono gwe twayise boss the real boss oli ow'amataayi n'ekimeeza ekinene ali mu SC office etayingiramu muntu office ebeeramu nga nnyonjo nnyo oyo si boss oyo mukulembeze waffe. Kati boss ono gwenjogerako ye boss waffe ono atuwa business naye nga bwe nkugambye nnyina omuzannyo gwennyumirwa ate nga noona agunyumirwa. Bw'obanga okola business nga ddala kituufu olowooza ku ba client bo oba olina okuimprovinga ebintu by'obaguza buli lunaku olukya ku nsi nga byanjawulo ku byewabawadde eggulo. Ngenda kuwa ekyokulabirako kya mupiira ndyoke nzire ku mmotoka. Olaba omupiira mu 2012 bwe twalabanga Champions League goolo yanywanga lefali n'agitta nagate saze ng'omwana agize ati n'agujja ku layini n'agutoolayo n'aguzza mu kisaawe lefali n'agamuzannye nga tagirabye. Olwaleero lefali singa tabala ggoolo addayo ku akantu kaffe kano akali mu matu bamugambira enywedde kibale omuzannyo baagwongeramu supu nti bwe tuba tugulaba
asamba omupiira ojjukira kye nagambye nti gwe ensonga lwaki okola ekintu si ensonga lwaki nze nkiraba ow'ebikonde abizannya kubanga yanyumirwa nze mbiraba lwakuba njagala okulaba ku musaayi nyina gwe njagala ndabe ng'ennyindo baasizza nze byebirubirwa byange nze kyenjagala era bwe mwekuba nesiraba ku musaayi ebyaleero biboye kikonde kyalo tekinyumye sirabye na ku musaayi nze byebirubirwa byange naye abali mu muzannyo babirimu kubanga sipooti baginyumirwa n'olw'ensonga eyo mu Champions League waffe oli gwe njogeddeko goal line technology goal eyitawo nti enyweddeko ekitundutundu omupiira ne guyitawo ku layini n'ogujjayo refari n'amala nga amaze okubagamba pule n'amala n'asongawo wali nti goal enywedde ne mugamba bannange omusajja ono kakati gwe omulabi obeera eno ng'oli ku bunkenke n'ekiyamba ki mu bizinensi nti buli lunaku olukya ku nsi olina ebintu by'oteekwa okwongera mu bizinensi yo eŋŋoma ya 1,620 y'eŋŋoma y'emu gye tukyayina olwaleero eva mu muti gumu eddiba lyeryo endeega y'emu n'ennyanika yaayo y'emu era bagibugumiza ku muliro gwe gumu tewali njawulo era nsuubira nti mu 2034 tugenda kuba n'eŋŋoma y'emu ng'era bagikolera mpambire era nga y'empambire wali mu muti gwe gumu mu ddiba lyerimu awo ffe wetyo we tuli naye omuzungu ekyo takikola buli lunaku olukya ku nsi abeera n'ekintu kyayongeramu kanzire ku muzannyo gwe nabadde njogerako F1 lwaki baguyita Formula 1 gojoyise F1 nti rules ezifuga omuzannyo ogwo mwenna muteekwa kubanga muzifaanaganya muteekwa okubanga emipiira gye muvuga ku mmotoka gye gimu bode y'emmotoka ezimbiddwa mu ngeri y'emu open roof abantu abagirimu oli omu nkakasa temubeeramu wakubiri abeera ennyambala y'emu buli kimu kiteekwa y'ensonga lwaki bagiyita it's a formula be bagikuwa so sigwe kwerowooleza kati kuno ngenda batwali ekirungo tebangala zaffe zino na Evo 5 nze nga nkyavuga kakebe oli omanyi bwagamba abati ngenda bawa horsepower 1508 njabbaabya emitima kyokka omulala ayina 25 horsepower temugifaanaganya wano biba byebimu kati enjawulo yammwe ye muntu obudde bwassaamu mu koona ng'atuuse ku platu nga enjawulo kwega gyokola ng'emaanyi gossaamu mu bintu bino ebyenjawulo lwaki ndeese Formula 1 in 1952 in late 60s 70s ne mu 80s kye bayita pitch ono omuganda wange akimanyi kubanga omuzannyo ogwo agunyumirwa nnyo emmotoka weewumulira nejja neevaako ku luguudo nejja neeyingira awo we bakyusiza emipiira awo Idris yali ambuza nti speeding eba y'amaanyi eyo gye bayita pitch kati 1952 1960s emmotoka eyo bwe yatuukangawo yamalangawo eddakiika 5 nga bajjako emipiira jjukira yabanga mmanyo teekayo jeeke kuba okimanyi nti kati teweza na ddakiika owaayo erindako mmaleyo eddakiika 5 muli ku mmotoka etya olwaleero ono ndowooza kozi ttiimu yo yeki nze ndi waba Lewis Mercedes oli wa Mercedes Lewis Hamilton kati eri abasajja oba oyo gwe mba mpagira eri abasajja abalala Red Bull eriyo Ferrari olwaleero emmotoka eyo etuuka mu piiti n'emalawo essekonda twasemba okulaba nga record time eriki 2.1 aba Red Bull naye mu 2.1 seconds 2.1 okuva mu miniti 5 mu dakiika 5 okutuuka mu okuteekamu amafuta kujjako mupiira emipiira gyonna givuddeko amafuta kati ogatikka omulundi gumu emipiira givuddeko sunvisors bazikebedde byonna babikebedde mu buddakiika obwo ovuddewo lwaki ngenda kireeta nkikomyewo mu bizinensi bw'obanga olowooza nti ebintu bye wakolanga mu 1990 mu 20 omugaati eggaati lyo nga bwe walikolanga ng'olowooza bwe bagenda oddirya mu 220 zikusanze bagenda kukufubutula eggaati lyogenda dizaayo eka abaana balirye mu ddakiika emu yokka olulimi kyolwetaagisa mu business mu customer care language ki I think nga bwakyogedde twatandise n'ekintu ekigamba nti customer affe ye kabaka njagala okutandika n'okulabula wano nti abantu abasinga wano ekibaleetera obuzibu beeterayo gwa naggamba mu kaseera katono naddala IBRAH kasita omuntu alaba nga abantu bettanidde ekintu kye kimuleetera obuzibu n'afuna amawaggali n'afuna ebiwawaatiro owulira
eriyo abasajja bojja okusanga nga karakita zaabwe tezikyuka. Omu saayogerako naye omu ku omu naye namumanyako kuba nakiwulira emirundi mingi. Baŋŋamba omugenzi Mulwana bwe yali atandika jjeza ng'ayogera na buli mukozi okuva ku geeti mpaka omukozi akamente oba azitwala okulya. Yagenda Katonda omujjulira mu budde bw'ensi eno ng'akyakola ekintu kyekimu. Naye be bantu be tutagamba tubayita nabagagga abo tubayita bannaggwa. Yaleka empire yange eri seeti naye nga yamanyi nti amata gange ne brandi yange njagala omukozi akola mu factory abe nga ategeera philosophy yange, njagala omuntu atwala amata gange abe nga agesiga nga quality sigikyusiza sikoze eki. Ekintu naddala ky'osinza okwogera va kuba n'abantu abatunda ebintu ebikwatibwako naye ate bwe kigenda mu service industry okutwalira ddala nti kati ffe wano tukyayiga njige tetunaba nagikakasa bulungi kugikwata mavumbavumba. I think ekintu ky'olulimi kiyamba nnyo. Omuntu oli gwe yagambye nti ye ebirulirwa bye tobimanyi ekimuzza kibeera kirala. Emmere ejja kuwoma ebintu bye byotunda nga birungi naye bw'oba toyina njogera tajja kugirya buba buzibu. Oyo alina gye yalaga lumu mu dduuka erimu ng'agenze ggula misuba ffe tuli basajja bakatoliki. Naye era tulina neganye nnyo nammwe abasajja ab'omwezi ne sita okitegeera. Naye alina gye yagenda oggula emisubbaawa ng'agenze n'oggula essapula naye yadda yamalako omwezi gumu nga bannanga omusajja oli ayogera bubi. Naye kyewuunyisa ffe be yagamba ffena twaga obadde tomumanyi. Ekyo ekintu kya bulabe nnyo IBRAH. Ngenda kunzika n'ekintu kino. Bw'oba okola bizinensi njagala ogitunuulirenga nti omuntu omu kasitoma ali presentinga akasaalaba kategeeza ki? North, South, East, West. Mambuka makirira bugwanjuba ne buvanjuba. Kasitoma ogu senga kasitoma omu ayingira mu bizinensi yo n'agulawo ekintu but beyond ekintu ekyo n'afuna service ennungi. Agenda ku Twitter naye mu bbanga ttono nnyo abantu nga 100 nkuwadde batono bagenda kuba bamanyi ku service gambe emitwalo 5 nga tokitaddeemu ssente oba emitwalo 5. Jukira katulina emitimbagano ennaku zino ebintu bitambula ku sipiidi okitegeera senga oba nga toyina njogerera nga bizinensi yo oyogera bubi naki oli ajja kujja akugamba nti banneegendako ewagundi alina ebintu ebirungi byattunzi oli akugamba oyo sisobola kwogendayo. The business mind tuli powered by logical motivators and a couple of financial consult. Chris, lastly nga tunzika in less than a minute nga maliriza to sum it all, summing up all kyonna in less than a minute nga sinaba kuwunzika katono nnyo eddakiika emu nsaba busabe. Omwami ono ekintu kyabadde ayogerako nsaba kwongereza ku ddoboozi lye kuba ebintu nga bw'abyogedde nange bwe mbikkiririzaamu. Olwaleero ebigambo byo by'okozesa ng'omuntu azze mu bizinensi yo gwe kitwale it is either marketing tool oba it is a marketing strategy oba it is a strategy for you to never exist again. Omuntu wago yensonga lwaki Habati asobola okugenda okugula ekintu awantu ne bamuyisanga bwe bamuyise najja ku Twitter handle ye n'atandika bannange leero kyenguddeko nze sikirabanga nyingidde mu dduuka naye omuwala anfukidde anvumye n'ateeka ku Twitter ne bakikoppayo ne bakisa ku Facebook n'ekikoppawo n'ekisa ku YouTube n'ekijjawo n'ekisa ku Instagram kwegamba bakutambuza bino si bya yellow pages muganda wange mbwate complaint yange ngenda gitwala ewa yellow page aginteremu abantu bagisoma oba ngitwale mu mawulire ebyaleero tebiriiko ebyo wengulira awo wenkuweera ennyondo yo gwomanyi gyodda. Lastly nga tunzika in less than a minute kati nga maliriza customer waffe ono ayina ebintu byatunuulira biringa 2 oba 3 naye ngenda kubiyisa mu bwangu omuntu asobola obitegeera. Ebiseera ebisinga bwe tubeera ne businesses zaffe zino tutera nnyo okwemalira ku price era ffe nga tumanyi nti price yaffe eno yensonga lwaki abantu batugulako oba tebatugulaako. Njagala abantu bano abalina businesses bakitegeere kuva na leero kantunule mu kamera bandabe bulungi. Businesses zaffe zino abantu lwaki bazigulako bagula lwa bintu bibiri bagula lwa kintu kimu bagula value. Era olwaleero tandika okubanga amaanyi go gonna ogajja mu birala bino byonna ogasse ku value. Bw'oyingira bwoti mu saloon ng'ogenze kusala nviiri ebiseera bisinga bw'oba ng'oli mupya otera nnyo okubuuza kinyoozi musalira ssente mmeka agenda kugambira mu mitwalo 2
nombuuza lwaki mitwalo 2 munnange olw'okubanga yali mu saaluni naye tamanyi kyakkola agenda kukugamba naye eri etuliraanye nawe ali wano ffenna abali wano yebbeeyi ffenna ebiri nze lwaki nzizaawo siri mu kunoonya price nzize kunoonya value gw'oyinza kunsala otya omutwe gwange guno nenzirayo nga ntegedde nti wano mukola bulungi ekyokuddamu gwakola bizinensi kibeera nti oyinza okubuuza omwami ono olagawa ayinza okugamba either ngenda ku date ngenda ku mbaga ngenda mu lumbe fuluma mu bweru wa ggwanga asobola okukecula ekigoli okusinziira ku kyogenda okukola bw'amala okukubuulira gy'alaga naga ngenda ku mbaga oba ngenda ku date nomugabo oba ogenda ku date walietaze n'olususu dukolako ne tukuscrubinga mu face ate n'ekirala twalibadde tulina akenjawulo ke tukozeemu kubanga ndaba omutwe gw'engeri gye guyimiriddemu babadde bakusala layers 2 njagala kukuwa 3 ekyokubiri ngenda kukutwalirako ddala obudde obuwerako nsobole okukuwa akaviiri akalungi osobola okuimpressinga omukyalo oli gw'ogenda okulaba you are communicating value you are not communicating price era omuntu ono agenda kutuula omusala enviiri n'enkyakomewo so nga bw'oba omalidde amaanyi goga muzeeyi emitwalo 2 bw'oba toyina wano yebbeeyi yaffe tuyinza obutakukolako agenda gendera tagenda kudda so nga omuntu ono singa aba ayingidde n'omukwata no communicating value kigenda muyamba abuulire banne mikwano gye ate naye kimusobozesa okudda n'olw'ensonga eyo businesses zikyemanyize baclients baffe bano bye baba baagala they are not considering price gwe ne bw'onaasala eggaati lyo n'olitunda 200 ng'ogwantake gwannya 5 tujja kusigala nga tugulya kubanga tumanyi muzeeyi amaanyi ge gonna agasinga mwamirule amaanyi ge gonna agasinga okuvanga amuli muto agatadde nnyo kumakinga sure nti omugaati gwatuwa ali consistent mu bintu byateekamu era omugaati gwe mulungi gwe sale eggaati lyo ku 2-5 tujja ddibuuka tujjewo ntakke thank you gwomanyi IBRAH Mukasa gemanya gange the business mind olunaku olwokusatu olwaleero tetugenda kubanga tususseewo era tetugenda kubanga tusukkawo njala kwebaza omulungi atugoberera thank you so much njala kwebaza sharing content yono thank you so much njala kwebaza pushing content yono in one way or the other thank you so much njala kwebaza aba commentinga mwebali nyumba ddala naye nga nsinga kwebaza oyo omuntu avaayo n'atulaba n'olaba program yonna paka lweggwako n'obaako kyowabula kyoteesa oba kyoterezaamu komenti ezo tuziyitamu zonna era tubeebaza nnyo that's why you see every now and then we keep on changing and improving here and there njala kwebaza abasubscribinga mwebale nyumba ddala mwongere okusubscribinga tulina ebipya bingi bye tubaleetera sigenda kubanga nsukkawo nsembyayo okwebaza companies zino 2 Logical Motivators ne Caplog Financial Consult mwebale nnyo okuteekamu ssente thank you so much IBRAH Mukasa gemanya gange Idris Lukwago Daniel Mugoya kwotadde ne Mwami Tone Senabulya thank you so much etimu gye tambula nayo era nga nsemberayo ddala okwebaza Katonda yatonda eggulu n'ensi atusobozeseza okutuula ne tubanga tulina ettafali lye tuteeka ku nnyaffe Uganda n'ensi yonna twebaza nnyo Katonda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mubeere bulungi mweraba tukwatagana olunaku lwa Sunday